General Museveni largely views Uganda as his personal property, as his family property, and he views us as slaves. Yes, nkuletedde listi eyabamu ku balina enganda ku General Yoweri Kaguta Museveni abagenda maaso n'okubanga baholdinga ebifo by'amaanyi mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda kyoyinza okuyita family rule ekigenda maaso n'okubanga kyogeza bannayuganda obuwama era ekitasanyusa bannayuganda abangi ennyo naddala abo ababadde bagoberera era abamanyi ku bigenda maaso naddala abalwanirira enkyukakyuka njagala owulirize bulungi nnyo bannayuganda bangi bawuliddwako era emirundi mingi nnyo balabiddwako nga bagenda maaso n'okwegugunga balaga obutali bumativu bwabwe ne kye bayita family rule mu bukulembeze bw'eggwanga erya Uganda nti abakulu bava mu family emu be bagenda maaso n'okubanga beefuga ebifo ebisinga obungi ebya gavumenti oba ebifo ebinene mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda gw'obadde omanyi Sali Musale obadde omanyi Janet Kataha Museveni ng'omanyi General Muhoozi Kainerugaba kakati nkuleetedde bonna okuva ku abo b'omanyi n'abo bobadde tomanyi nga baholdinga ebifo eby'amaanyi mu ggwanga erya Uganda mbukulembeze kyoyinza okuyita family rule era nga bano bakozesa ebifo bino ne bagenda maaso n'okubaako ebikolobero bye bakola abamu bakola emisango tebagambwako abalala balina kye bayita abuse of office tebagambwako abalala balina kye bayita mismanagement of government funds naye nga tebakwatibwa tebagambibwako bakozesa ekyokubeera nti balina oluganda oba nga balina akakwate ku family eya General Yoweri Kaguta Museveni kakati no kyoyinza okuyita family rule kino kitera okusuula eggwanga era kirabiddwako mu mawanga ag'enjawulo nga tekisookedde wano kyaliko ko mu ggwanga erimanyiddwa ng'erya Sri Lanka era wakati wa 2019 n'omwaka gwa 2020 waaliwo okwekalakasa sinziggu okw'abantu ba bulijjo abaali bawakanya obukulembeze bw'omukulu amanyiddwa nga Gotabaya Rajapaksa ne famire ye abaali bamaamidde eggwanga erya Sri Lanka bano nga bakozesa olukujjukujju bakozesa okubeera nti balina oluganda ku famire eyo famire yamala emyaka n'emyaka etigomya bannansi b'eggwanga erya Sri Lanka eggwanga lirituuka n'okugwa ne lirangira kye bayita bankruptcy just lwakubeera nti bukulembeze bwa famire emu kakati mu ggwanga erya Uganda bannayuganda bangi bagamba nti ekyo twakirabako era tukiwakanya by'ebigambo by'owulidde Robert Kyagulanyi Ssentamu byatandise nabyo nange kwensinzidde ngende mu maaso n'okuba nga nkuleetera ensonga zino ozitegeere bulungi nnyo. General Museveni largely views Uganda as his personal property, as his family property, and he views us as slaves. Yakugamba ti General Yoweri Kaguta Museveni alaba Uganda nga family property ye era alaba bannayuganda nga abaddu baabwe oba abaddu ba family eyo kakati nkuleetedde ani nkuleetedde omu ku omu otegeere ddala bali mu bifo ki babifuna ddi mu bifo bino ngenda kukulaga buli omu n'ebikolobero ba scandals zazzenga alabikiramu ng'abamu tebagambiddwako abalala tebakwatiddwako nga tewaliwo yadde action yonna egenze maaso n'okuba ng'eteekingibwa just lwakubeera nti bano abakulu balina akakwate ku first family kakati nkuleetedde omu ku omu ogende maaso n'okuba ng'okitegeere nyo bayita Red Zone TV bw'oba tonaba kuba ng'osubscribe nga kikole kkirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification wansi awo obeere ng'ate tomissinga nsonga yonna ojja kubeera nga notified buli lwe tunaabanga tutaddeyo ensonga yonna obeere ng'ate tomissinga ngenda genda maaso n'okuba nga mbikuwa era tegeeze bino tebyatandikira mu ggwanga lya Uganda nkugambye bino byasookera mu mawanga ag'enjawulo era bibadde birabwako mu mawanga ag'enjawulo naddala eggwanga nga Sri Lanka kubanga eno ye wasinga okuva ekizampo oba ekyokulabirako eky'amaanyi ennyo famire ya Gotabaya Rajapaksa yatuuka okudduka mu buyinza nga kigambibwa nti bano balina ebikolobero bye babadde bakola the Rajapaksa political dynasty which was established an unprecedented level of nepotism with the family members controlling the presidency, the prime minister's office, and the multiple high-profile ministries. Family yafuga eggwanga lya Sri Lanka ne batuuka okuliteeka ku ttaka bannansi baayimuka ne bagenda maaso n'okuba nga beekalakaasa nga bawakanya bino era nga okwekalakaasa kwabwe kweko kuwalaba bannansi abaali abangi ennyo abaatuuka n'okuyingira State House bannayuganda bababuuza mmwe mulinda ki? Okwekalakaasa okwo kwava ku family rule omukulembeze nga president
ayina b'eŋŋanda bali mu bifo eby'amaanyi ate nga tebagambibwako nga balina kye bayita nepotism, balina buli mbeera yonna gy'omanyi etasobola kubeera nga bannansi bagenda maaso n'okuba nga bagigumira. Kakati abo baayimuka ne bagamba nti bino birina okubaako ekkomo, birina okubeera nga biyimuka. Kakati njagadde nkozese example eya Sri Lanka tugireete wano e Uganda otegeere bifo ki ebiri held oba ebimaamiddwa aba famire eya General Yoweri Kaguta Museveni, abamu nga baganda be, abamu nga basista be, abalala nga baana be, abalala nga bakoddomi be, nga bagenda maaso n'okuba nga bamaamidde ebifo ebinene ebiri mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda. Ngenda kuwa omu ku omu obeere ng'okitegeera bulungi nnyo, wabula nga bulijjo kkiriza tusooke tujjewo akalango kano nsobole okusunsulira abantu bano nga tewali nsonga yonna etusumbuwa. Bino weetaaga ogenda maaso n'okuba nga obimanya. Nsonga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya, olina omukyala ng'akutawaanya, bajja ne bakwagalako ne bagenda. Gwe alina ebizibu mu byenfuna nga ssente zikuyita mu ngalo, w'oteeka ssente zifa bufi b'owola tebazza. Gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja, gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona, naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani, ekikwa, ekifiiriza, omudibo, obutaganja, obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna, nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja. Gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo, naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp. Yes, webale kubanga okyaliko, webale kubanga okyagoberera, olina gy'osinzira okubanga gy'otulabira ddala gw'atambula naffe. Atanaba kubanga osubscribinga kikole, kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, kwata kade aka notification kakuyamba okubeera omu ku abasooka okumanya buli we tuba tutaddeyo ate ne tuba nga tutambula ffenna. Ngenda kuwa muntu ku muntu, nkugambye ku listi eno ngenda bikuwa mu category bweti. Ngenda kuwa amannya g'omuntu ono, obamu obadde obamanyi, abamu nkakasa oyinza okuba obadde tobamanyi. Ngenda kuwa n'emyaka gyabwe, nkuwe n'oluganda lwe balina ku General Yoweri Kaguta Museveni, baani abazaala omuntu gwe ngenda okuwa otegeere waliwo obadde tosuubira nti balina oluganda ku mukulu amanyiddwa nga General Yoweri Kaguta Museveni, kakati ng'ogenda bategeera. Ngenda kuwa position ze bazze babeeramukko, ate era oluvannyuma ngenda kuwa ezimu ku scandals oba cases oba sanctions ze bazze bafeesinga olw'okuholdinga ebifo ebyo. Otegeere bulungi nnyo nti bano obukulembeze bwabwe si nti bannayuganda babwenyumirizaamu, wabula bannayuganda si basanyufu n'embeera nga bwegenda mu maaso n'okubeera nga bafugibwamu famire emu egambibwa okuba nti yemaamidde ebifo ebinene okwetolola eggwanga erya Uganda, wabula nga sinaba kubanga nkutwala ku famire eno era nga sinaba kubanga nkusunsulira muntu ku muntu. Famire member ku famire member kuliko bakojja, kuliko bakizibwe, kuliko basezaala, kuliko bakamwana, bonna bali mu bifo ebyamaanyi mu bukulembeze bw'eggwanga erya Uganda. Njagala nkusooke nkuwe example. Bwe twali mu ggwanga erya Sri Lanka twakuwa amawulire ne tukutegeeza nti waliwo ka connection akatonotono wakati w'abakulembeze ababadde bakulembera eggwanga erya Sri Lanka wamu n'abo abali mu buyinza bw'eggwanga erya Uganda etya. Oluvannyuma lwa bannansi mu ggwanga erya Sri Lanka okwekalakaasa, kyazuulibwa nti waliwo abakulembeze oba ezimu ku nsonga ez'abaviirako bino. Lwaki ndeesa example eno? Abali mu buyinza waliwo saga eyatambula eya ssente nti bano abakulu abamu baprintinga ssente, waliwo ssente ezaprintingibwa mu ggwanga lya Sri Lanka, ssente ezo ne zireetebwa mu ggwanga erya Uganda, ne kirowoozesa bannansi ba Sri Lanka nti oba oliawo abamu ku bakulembeze baabwe bakwatagana bulungi nnyo n'abakulembera eggwanga erya Uganda, mboba oliawo bayinza n'okuba gye bagenda okuddukira, wabula gavumenti zombi zaabyegaana. Ne bategeeza nti Bank of Uganda ye yali emaze okwodalinga ekitongole ekimanyiddwa nga Biagama, ekimanyiddwa nga Derarur Company, nga kirina Biagama branch eri mu ggwanga lya Sri Lanka, mbu ye yali eweereddwa omulimu ogw'okuprintinga ssente ezo nga bagenda ziprintingira gavumenti y'eggwanga Bank of Uganda, banka enkulu y'eggwanga erya Uganda, wabula oluvannyuma byazuulwa nti bino ebintu bikyalimu ebirumira. Kakati bannansi mu ggwanga lya Sri Lanka bagamba nedda ssebo kino kisobola kukikkiriza. Bano baatandika okwekalakaasa nga balaga obutali bumativu bwabwe ne gavumenti ya Sri Lanka eyali ekulemberwa omukulu amanyiddwa nga Gotabaya Rajapaksa, ne bagenda mu maaso n'okuba nga bayiika ku nguudo, tebaakoma ku nguudo, bayingira ne mu State House. Ke katambike twakulaga era bewalaba nga batuuka n'okweyagalira mu swimming pool ey'omukulembeze w'eggwanga lya Sri Lanka. Protesters have entered the president's official residence after thousands of people joined demonstrations in the capital, with police firing tear gas at the crowd. The economic crisis has led to a heavy shortage of essentials like fuel, cooking gas and medicines. Pictures have also emerged today showing protesters bathing in the swimming pool of the presidential. Kakati ekyo kyali mu ggwanga lya Sri Lanka
era nga bw'okirabye obulungi ennyo embeera yava ku kubeera nti family rule baali batandise okugenda maaso n'okuba nga bagyetamwa era nga bagamba tebagenda kukkiriza baalabwako nga bayingidde mu maka g'omukulembeze w'eggwanga naye nga byonna ekyali kibatuusizza wano yali mbeera family eyo gye yali etuusizzaamu eggwanga lyabwe erya Sri Lanka era Rajapaksa family bwe bati bwe baali bagenda maaso n'okugabana ebifo nga sinnakuwa b'e Uganda sooka owulire bano ndowooza bano be baakoppa bano bali be baakoppa bali tugenda kitegeera. Gotabaya Rajapaksa ye yali president mukadde ako. Prime Minister yali muganda we omukulu amanyiddwa nga Mahinda Rajapaksa ye yali prime minister mukadde ako muganda wa Gotabaya Rajapaksa. President mukulu wa president yali prime minister. N'alonda omu ku b'eŋŋanda abalala amanyiddwa nga Basir Rajapaksa ono yali muganda we naye nga mutowe. Teyakoma okwo n'alonda gwe bayita Chamal Rajapaksa nga Minister of Irrigation ono naye yali muganda we era naye nga y'omu ku bakulu be naye nga minister mu gavumenti eyo. Teyakomaawo yalonda omukulu amanyiddwa nga Shashindra Rajapaksa nga state minister ow'ebyobulimi ono yali mwana wa muganda we kitegeeza yali mutabani we mwana wa muganda we. Yalonda gwe bayita Yoshitha Rajapaksa nga chief of staff to the prime minister ono yali mwana wa Mahinda Rajapaksa omwana ow'okubiri omu ku baganda babakulu. N'alonda Nipuna Ranawaka Rajapaksa nga member wa parliament nga n'akalulu akagambibwa kuba nti ke yayitamu okugenda mu parliament tekaali ka mazima na bwenkanya era nga bw'obiraba e Uganda waliwo muganda w'omukulu eyagenda mu parliament naye ng'okulondebwakwe kwaliko ebirumira kakati nono naye bwafaanana. Waliwo gwe bayita Jayantha Rajapaksa chairman of Sri Lankan Airlines ono ye yali mu sikando z'okuprintinga mu sikando z'okutambuza kubanga yali akulira ekitongole ky'ennyonyi lya Sri Lanka. Kati ate ekyo ekitongole kyekyafulumya kyekyatambuza essente ezo ezoogerwako okubeera nga ziyingira mu ggwanga erya Uganda. Wabula we twatukira ku nkomerero y'obuyinza bwabwe kigambibwa okuba nti bano baali bamaamidde ebifo eby'enjawulo n'ebyo bye sisobodde kubeera nga nkugamba wabula baagenda mu maaso n'okwewuunya kye baalaba oluvannyuma lwa bannansi okuvaayo ne beeyiwa ku nguudo mu mbeera gye baali tebasuubira nga bo bamanyi baamaamira dda obuyinza. Kakati message eno egenda eri gwe Munnayuganda yenna naddala gwe munnankyukakyuka yenna ayinza okuba ng'obadde opondoose ng'obadde oweddemu amaanyi story ye Sri Lanka kwenjagadde tuzimbire ate tuconnectinge n'ebigambo ebya Robert Kyagulanyi Ssentamu byayogeddeko then oluvannyuma tubeere nga tweyongerayo. Bannayuganda bangi balabiddwako emirundi egiwererako ddala nga beegugunga balaga obutali matifu bwabwe ku nsonga era ezeefaananyiriza bwe ziti wabula nga bangi babadde beebuuza be baani abo. Obadde owulira amannya nga Odrek Rwaboogo nga tomanyi akola ngaani muganda waani bawaani. Obadde owulira amannya nga Bajjemu Muhwezi nga tomanyi balina kakwate ki ku General Yoweri Kaguta Museveni. Obadde olina amannya g'owulira gengenda okugenda mu maaso n'okubeera nga kutuusako era nkugambe ngenda kuva omu ku omu nga nkuwa akakwate kayina ne gye yazaalibwa n'ebigenda maaso n'okumwogerwako then n'ekifo kyagenda maaso n'okuba nga aholdinga otegere bulungi nnyo abakulu engeri gye bamaamidde ebifo by'eggwanga erya Uganda. Obuyinza bagenze maaso n'okuba nga babuteeka mu mikono gyabwe awatali kwebuuza ku muntu yenna. Ebifo ebisinga okubeera eby'amaanyi buli avubukamu gwe baba bakitegekedde. Bannayuganda babadde nga beekubira enduulu ku nsonga zino nga bangi tebakitegeera. Kakati nze nsazeewo ngende maaso n'okuba nga nkuwa bino otegere bulungi nnyo nga sinnaba kubanga ye General Kaguta Museveni newe simwogerako oyo mumumanyi bulungi nnyo oyo tajja kummalira budde. Kakati nina gwe ngenda okutandikirako nkugambye General Yoweri Kaguta Museveni ye sigenda kumwogerako kubanga nkakasa oyo ye mumumanyi bulungi nnyo n'ekifo kye. Kati nkuleetedde buli amulinako oluganda buli amulinako akakwate omuli bakazini omuli bakizibwe omuli bakoddomi be omuli n'abantu ab'enjawulo nga bamulinako oluganda nga bagenda maaso n'okuholdinga ebifo ebyo era olw'okubeera nti bali mu bifo ebyo babadde ne scandals ze bagenda maaso n'okuba nga bakola. Era nga sigenda kulwawo ngenda kutandika n'omukulu oyo gw'olaba bamuyita General Caleb Akandwanaho abangi gwe mumanyi nga Salimu Sale. Ku myaka 66 eyazaalibwa nga 14 omwezi ogwa January omwaka gwa 1960 maama we ne bazadde be ye Amos Kaguta maama we ye Esther Kokundeka Nganzi ono biological younger brother owa General Yoweri Kaguta Museveni muganda we ddala era omukulu n'abaddeko mu bifo by'enjawulo yaliko komanda w'amagye naddala mu biseera ebyo nga baakava mu nsiko wakati wa 1987 ne 89 yasooka kubeera komanda ow'amagye wabula General Yoweri Kaguta Museveni n'amuwummuza n'amuwa ekifo ekya senior presidential advisor ku nsonga z'ebyokwerinda defense and security.
wakati wa 1996 paka olwaleero yadvisor we ku nsonga ezo. N'amuwa okubeera National Coordinator for Operation Wealth Creation okuva mu mwaka gwa 2013 paka olwaleero. Omukulu oyo ng'aholdinga ebifo ebyo ebifo tobiyita bitono nnyo ate tobiyita bya bulijjo, bitambulira mu ddiiru ez'ekika ekya waggulu ennyo, bitambulira mu ssente ez'omuwi w'omusolo, era omukulu oyo yeeyagala mu kasente ako nga bw'oyinza okugenda maaso n'okuba ng'okitegeera kakati oyo yasooka n'ekifo kye nakugambye buli omu ngenda kukuleetera ne scandals zazzaalabikiramu. Salimu Saleh confessed to pocketing an $800,000 US dollars commission stroke bribe during the 1998 junk helicopter scandal involving defective Mi-24 combat aircraft from Belarus. Mujjukira sikando y'okulya ssente z'omuwi w'omusolo mu mwaka gwa 1998 mu kibayita junk helicopter scandal. Ono ku ddiiru eyo yakubako $800 egya dola nga balimbye babawa ssente z'ogenda okugula ennyonyi. Ne bagamba nti baguze ennyonyi ezika kya Mi-24 combat aircraft mu ggwanga lya Belarus. Ddiiru eyo yalimu Dr. Kizza Besigye, omukulu onameddwa nga Salimu Saleh, akandwa naho y'omu ku bantu abali mu ddiiru eyo, era nga ye ng'omuntu yakuba $800 egya dola. Teyakwatibwako, tewaliwo kyamukolebwa, era ebigambo byonna byakomaawo. He was named by the United Nations Security Council for the extraction and the plundering of gold, timber and diamonds from the Democratic Republic of Congo. Omukulu oyo General Salimu Saleh ng'akozesa ebifo ebyo ne status gy'alina nti muganda w'oli mutowe ono y'omu ku bantu kwegamba ye yakomandinga ebikwekweto ebyagenda e Congo ne babbayo embaawo ne babbayo golodi, ebyobugagga byonna ebyabbibwa mu ggwanga lya Congo nga wenjogerera kooti y'ensi yonna, International Criminal Court, ng'eyita mu kooti zaayo ez'enjawulo, baasala omusango nti Uganda gugisinga era ne batusalira okubaako ssente ze tusasula eggwanga lya Congo. Ne wenjogerera kati Uganda eriwa era esasula ssente kumpi buli financial year waliwo ssente zigenda mu kusasulira eggwanga lya Democratic Republic of Congo, naye nga General Salimu Saleh ye yaduumira ekikwekweto oba ye yali mu nsonga z'okubba ebyobugagga eby'omu ttaka. Teyasibwa wabula eggwanga ligenda maaso n'okusasula. Otegedde oyo omu. Ne tugenda ku mulala, ono naye oyinza obabadde tomumanyi. Ono bamuyita Dr. Violet Kajubiri Frowerich. Dr. Violet Kajubiri Frowerich. Ono biological sister owa General Yoweri Kaguta Museveni. Ku myaka gye 77 egy'obukulu, yazaalibwa mu mwaka gwa 1949. Ono maama we ye Esteri Kokundeka Nganzi era nga ne General Salimu Saleh. Taata we ye Amos Kaguta, ba Luganda ddala biological sister. Bamuyita Dr. Violet Kajubiri Frowerich, omukyalo oyo biological sister. Ono abaddeko Minister of Education Service Commission. Member of the Education Service Commission wakati wa 2010 ne 2018. Ekyo kifo oba gufo ogusava. Abaddeko oba akolanga mukadde kana akolanga deputy chairperson of the Education Service Commission. Yali chairperson, kakati akolanga deputy chairperson. Abadde mu kifo ekyo okuva mu mwaka gwa 2018 paka wetwogerera olwaleero Violet Kajubiri. Omukyalo ono alabikidde mu sikando ez'enjawulo era bagamba nti she has kept an exclusive abadde mu sikando ezimu kwezi ez'enjawulo ze batagezzaako kubanga zibannyonnyola, wabula mbwagezezzaako okubeera nga yeewala corruption indictments ezimu, era amawulire gabadde tegalina nnyo kye gamwogerako ky'amaanyi ku nsonga za scandals. Omukyalo era nsonga lwaki kigambibwa nti abadde yeewala nnyo n'amawulire, oba oliawo y'ensonga lwaki abasinga obungi nkakasa owulidde mupya obadde tomumanyi oyo muganda wa Museveni ddala era muganda wa Salimu Saleh ddala abasinga obungi mubadde temumumanyi. Kati bwe tuvaawo ne tugenda ku mukulu onamba 3. Omukulu oyo gula abasinga obungi mbadde mumulaba nnyo, oyo yesse mupya. Bamuyita Shadrack Nzeire Sandrine Kaguta, abasinga obungi gwe bayita Zedra. Ono ku myaka 51 yazaalibwa mu mwaka ogwa 1975. Kati wano batulaga nti bali abasatu abasoose agatta maama General Yoweri Kaguta Museveni, General Caleb Akandwa naho ne Dr. Violet Kajubiri. Mama waabwe y'omu, Esteri Kokundeka Nganzi. Kati bano okuli Shadrack Nzeire, Sandrine
Kaguta abangi gwe manyi nga Zedra. Ono maama we ye Jane Kaguta. Naye nga taata waabwe ye Amos Kaguta. Era ngono naye step brother bali baganda beddala biological kitegeeza baba bayonka kulimu. Kati bano step brother taata waabwe ye Kaguta naye baawula maama. Kati noli wakugambira nti abamu baali bajjana nnyina ne batuuka. Kakati yo si ekyatulese katugende mu maaso. Ono Shadrack Nzeire abadde mu bifo bino wammanga National Resistance Movement NRM Party Chairman for Kiruhura District wakati wa 2021 wetwogerera akolanga Senior Presidential Advisor on Defense and Youth Mobilization Affairs ye muwabuzi wa mukulu we ku nsonga z'abavubuka n'ensonga z'ebyokwerinda mu ggwanga erya Uganda. Eyo si office ntono, eyo office nnene era ebeeramu akasente akawerera ddala. Kakati omukulu oyo amanyiddwa nga Shadrack Nzeire Sandrine Kaguta abangi gwe manyi nga Zedra. Ono aliko scandals ezimu zazaalabikiramu zenjagala ngende maaso n'okubanga nkuwaako akatonotono tegere bulungi nnyo. Wano batugamba he was once summoned before the Justice Catherine Bamugemereire's Commission of Inquiry into Land Matters over allegations of brokering illegal land acquisition titles in protected wetlands and Lake Victoria shores in Ruzira. Never criminally convicted. Oyo gwolaba olw'okubeera nti ayina status eyo muganda oba kwegamba muganda wa General Kaguta Museveni, akakiiko ka Catherine Bamugemereiro bamukajjukira Commission of Inquiry into Land Matters kaagenda maaso n'okubanga kamuyita abitebye era ne bamusimba mu maaso g'akakiiko ako ku nsonga z'okubeera nti yayina ettaka lyali yeesenzezzaako, ettaka eryali terikkirizibwa. Wabula tabeerangako convicted, tebamuggulako musango, byabuliraawo bwe bityo. Ssente y'omusolo n'embeera jjukira waliwo bannayuganda abasendebwa nga babasenda okuva mu bifo we baagula we bawangalidde emyaka. Kakati ono ye yakozesa chance eyo nti alina oluganda ku mukulu, yagenda maaso n'okuba nga asigala ku ttaka eryo, teyavunaanibwa, teyateekebwako mbeera eyo gye bayita family rule. Bwe tuva ku oyo waliwo omulala ono naye ate ye mubadde mumumanyiiko nnyo abasinga obungi era we nkulaga face eyo ogitegeera bulungi nnyo. Bamuyita Michael Nwagira Kaguta abangi mumanyi nga Toyota. Omuntu gwe mumanyi nga Toyota yoyo ku myaka gye 51 bano babazalira mu mwaka gwe gumu, myaka gye 51 era ne maama we tamanyiddwa. Yazalibwa nga 17 ogw'omwenda mwaka gwa 1975. Yagenda okuzalibwa nga General Kaguta Museveni president. Taata we ye Amos Kaguta step lineage via maternal line we bataddewo. Ono step brother owa General Kaguta Museveni abaddeko National Vice Chairperson and Coordinator owa Patriotic League of Uganda wa PLU okuva 2022 General Mosca Lugaba yamulonda okubeera coordinator wa PLU, National Vice Chairperson and Coordinator paka olunaku olwaleero. Ono naye abaddeko era mu misango gye gimu era naye akakiiko ka Catherine Bamugemereirwe bano bo balabikidde nnyo mu kubba ettaka n'okwesenza ku ttaka mu bitundu eby'enjawulo. Kakati ono omukulu ono amanyiddwa nga Toyota alabikiddeko nnyo era wano batugamba he was named before the Lands Inquiry Commission for abusing state systems to illegally acquire government properties on plot 60/62 Alidina Road in Jinja via political brokerage. No formal asset sanctions or criminal court convictions have been successfully brought against him. Ono yalabikako ko mu bukiiko obw'enjawulo nga naye yagezaako okukozesa obubi state properties naddala plot 60/62 Alidina Road mu Jinja. Ono ku nsonga era z'ebyobufuzi era naye n'akozesa ekifo ekyo ekyokubeera nti muganda w'omukulu teyavunaanibwa, tasibiddwa, tewaliwo kimukoleddwa. Ebyo ne bigenda maaso n'okubanga bwe bityo ne bibulankanaawo bwe bityo muganda wa mukulu. Waliwo gwe mumanye nnyo ono gwe bayita Sodo. Oyo kati we twogerera nga mubaka wa palamenti afaananako n'oli omubaka wa palamenti gwe nkugambye Sri Lanka nga naye yawanguzibwa akaluga bamuwangulira akalulu. Eyo akalulu ke kalimu ebirumira. Godfrey Aine Kaguta Sodo yazalibwa mu mwaka gwa 1970 bagamba late 70s, emyaka gye tegitegeereddwa. Maama we tebamutaddeewo, taata we ye Amos Kaguta. Ono naye step brother. Position: State House Special Political Mobilizer, Grassroots Strategist
and regional broker ye position gyalimu akuba sente nyingi nnyo mu bifo ebyo. He was central figure in the violent Mawogola North electoral chaos 2020-2021, which involved heavily contested slashes against Sam Kutesa's family, arbitrary military deployment, and targeted local voter intimidation. Ono mukaluka 2021 yagezaako okwagala okuteekawo embeera mu kalulu nga battunka ne muwala wa Sam Kuteesa. Era mbu nawulirako bino byambu bwe balina ne baatuuka ne bateesa tindekera nkulembereyo kino then ekiddako gwajjo kikulembera nga tebafuddeyo abantu banaamulonda oba tebaamulonde nga bo ekifo kiringa ekiri awo nti kyatteeka yalina okukibeeramu. Era famire ezo muzijjukira nga batuula nga boogeraga ebintu ebyo. Katimbu ono yatuuka n'okudiployinga ne batiisatiisa abalonzi ne bakuba abantu emigo ne bateekawo buli mbeera, naye nga si musirikale si mujasi wa UPDF just lwakubeera nti muganda w'omukulu yatuuka okudeployinga amagye n'akola kye bayita voter intimidation, newankubadde ng'oluvannyuma baatula ne babiteesaako then ne bamuwa ekisanja kya 226. Awo otegeddewo the dispute was managed internally, baabituulamu ne babimanaginga bo nga bo. Kati abo bembadde nkuwa babadde baganda be bokka era beebo bensobodde okufunako. Then wano nina kye ngenda okukuwa kye bayita immediate nuclear lineage. Wano mba ntegeeza abaana be era ngenda bikuwa mu party eyo party esoose. Kati party 2 nkuleetedde abaana be oba abaana baabwe n'abalala abali awo wakati nga bw'ogenda obbawulira era obategeere bulungi nnyo. Nakugambye bino kino kye bayita family rule mu ggwanga erya Uganda. Kakati wulira gw'olaba bamuyita General Muhoozi Kainerugaba Museveni, myaka 52 egy'obukulu, yazaalibwa nga 21 mwezi ogw'okuna 1974. Maama we waliwo Dashi naye ate wano bandaga Janet Kataha Museveni naye nga buli omu amanyi. Taata we ye General Kaguta Museveni, biological eldest son owa General Kaguta Museveni. Ono commander of the Special Forces Command SFC between 2008 and 2017. Yaliko omuduumizi wa SFC ejje erikuuma akulembera eggwanga wakati wa 2008 ne 2017. Commander of Land Forces yaduumirako amagye ag'oku ttaka wakati wa 2021 ne 2022. Then n'afuuka CDF oba Chief of Defence Forces wakati okuva mu mwaka wa 2024 paka olunaku olwaliro gy'emyaka ng'ebiri gy'amaze mu kifo ekyo. Mwana wa mukulu alabikidde mu bintu ebyenjawulo, naye ono y'okusinga kye bamuwandiikako famously triggered major regional diplomatic tensions after utilizing social media platforms to openly threaten a military invasion of Nairobi, Kenya and other countries. Okutiisatiisa amawanga amalala n'ebirala bye bimwogeddwako, wabula waliwo n'ebirala ebyogerwako nti ali criticized by international human rights bodies for overseeing the FSFC during waves of illegal detentions, torture and forced disappearances of political dissidents. Bamuteddeko ekigambo nti y'omu babadde baduumira oba babadde ba overseeing akabinja ka SFC n'obinja obulala okukozesa emmotoka za drone okuwamba ne babuzaawo abantu naddala abo batawagira kitaawe ne bagenda maaso n'okuba nga batwalibwa mu zi safe houses. Era nga bojjukira saga ya Eddie Mutwe ne bannayuganda abalala, ono bimuwandiikiddwako wansi w'ekyo kye bayita family rule. Agenda maaso n'okwexercisinga era n'okunyumirwa ekifo ekyamuteekebwamu kitaawe nga tayagala kumanya. Mwe mumanyi kakati awo naye bw'atyo ne tumuvaako ne tugenda kwaddako era nga addako si mulala. Ye maama waabwe mukyala wa General Kaguta bamuyita Janet Kataha Museveni. Ku myaka 77 yazaalibwa nga 24 ogw'omukaaga 1948. Ono yazaalibwa taata we nga ye Edward Kezimbira, maama we ye Thrice Kagorora. Be bazadde be. Edward Kezimbira ye taata we, Thrice Kagorora ye maama wa Janet Kataha Museveni. Ono nga ye first lady era nga ye mukyala wa General Kaguta Museveni. Ye relationship eriwo. Member of Parliament for Ruhama wakati wa 2006 ne 2016 yali akiikirira Ruhama mu Parliament. Minister for Karamoja Affairs 2009 and 2016 yali minister w'ensonga za Karamoja 2009 paka 2016. Kakati ne bamufuula cabinet minister w'ensonga z'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo education and sports okuva 2016 paka olunaku olwalero. Abadde mu scandals ez'enjawulo newankubadde wabaddewo ebibala ebibikkibwa. Subject to structural
investigations regarding the severe mismanagement under the delivery of development funds allocated to Karamoja. Kigambibwa okuba nti ebibuuzo weebiri wabula olw'okubeera nti akyali mu kifo kyalimu ng'ate tukyali ku kye bayita family rule wayinza obutavaayo nsonga yonna yakujja kumubuuza 4 na 5 wabula kigambibwa nti records weeziri ono ali subject to structural investigations ku nsonga za severe mismanagement sente oba obuyambi obadde nga butwalibwa Karamoja. Olaba Karamoja kubeera nga balina buli kimu naye nga babonaabona. Eyaliko minisita waabwe Janet Kataha Museveni aliko ebibuuzo ebyebuuzibwa wano mu nsonga zino. Heavily criticized for holding unchecked executive veto power over the national education sector budget while dawling as first. Ono agambye okuba nti buli kikyamu kyonna ekibadde kigenda maaso mu ministry education akirinako obuvunaanyizibwa akivunaanyizibwako wabula nti olw'okubeera nti first lady kiyinza okuba nga kibadde kizibu nnyo ogenda maaso n'okuba nga bamuteeka ku ntandalo wabula wano bagamba nti ekyo kimanyiddwa weekiri. Bwe tumuvaako ne tugenda ku muwala we wano tuli ku baana ne kye bayise immediate nuclear lineage eya family nga wonaga nti nuclear family. Natasha Karugire Museveni ku myaka gye 50 yazaalibwa mu mwaka gwa 1976. Taata we General Yoweri Kaguta Museveni, mama we Janet Kataha Museveni, biological daughter owa General Yoweri Kaguta Museveni. Wetwogerera abaddeko mu bifo oba kati wetwogerera akolanga presidential assistant in charge of household affairs at State House okuviira ddala mu mwaka gwa 2000 okuva 2000 paka olwaliro ndoza gye myaka nga 26. Myaka 26 gyawule ku 5 kitegeeza yalondebwa mu kifo ekyo ng'alina emyaka nga 24 nga presidential assistant in charge of household affairs mu State House. The president wano nga batugamba the presidential nga batugamba nti formally drawn into public and parliamentary scrutiny in the early 2000s following reports that she regularly utilized the taxpayer funded presidential jet for private international travel to deliver a child abroad. Ono yateekebwako ku ntandaalo wabula nti olw'okubeera nti mwana wa mukulu ebibulirabuliraawo yateekebwako ku ntandaalo mbu bw'aba agenda okuzaala bakozesa taxpayers funded presidential jet ennyonyi yeeyandibadde omukulembeze w'eggwanga ng'eri fueled oba facilitated by state funds sente z'omuwi w'omusolo mbu nga yazikozesa ogenda ebweru w'eggwanga okuzaala nti obisawe byamuluma teyatunulira genda mulago teyatunulira genda kiruddu yadde eddwaliro lyonna lye bagamba nti balitaddemu eddagala n'ebikozesebwa wabula yakozesa ennyonyi ku ssente z'omuwi w'omusolo n'alinnya n'agenda ebweru w'eggwanga asobole okugenda maaso n'okuba nga azaala era ekyo nekiba nga kiri ku likodi n'ebirala ebitayogerwako. Kakati omulala bamuyita Patience Museveni Rwabogo ganamanya gowuliranga ttako oli Karugire Natasha Museveni Karugire yebbaawe ne bano babbaabwe nabo bali mu bifo ebinene era ngenda bakugamba. Kakati ono ye Patience Museveni Rwabogo ku myaka jana 8 yazaliwa mu 1978. Taata we General Kaguta Museveni, mama we Kataha Janet Museveni, biological daughter wa General Kaguta Museveni. Akolanga ani senior advisor to the president on special duties in formal executive capacity, head stroke founder of Covenant Nations Church. Ono ye mulokole ye pastor Patience aina church emanyidwa nga Covenant Nations Church wabula akolanga senior advisor president on special duties owa internal informal executive capacity mu wabuzi naye ssebo capacity eyo oba mu kifo ekyo akuba akasente naye abadde ayogerwako. Uliriza, she has been criticized by religious transparency coalitions and the political watchdogs for routinely using state house protocol, security detachment and the presidential logistics budgets to finance, secure and promote her private. Uliriza, nti ono kimanyiddwa era kibadde kyogerebwa nti akozesa ssente z'omuwi w'omusolo n'abanga amanaginga apromotinga n'okutegeeza abantu kyaki ye nti buli ekiddukanyizibwa ku kyaki ye kikozesebwa ssente ez'omuwi w'omusolo. Bannayuganda nga mumanyi oba nga temumanyi. Kakati oyo ye mukyala amanyidwa nga Patience Museveni Rwabogo baawe Rwabogo ne babbaabwe nabo nzija kuba nabo balina ebifo ebinene bye balimu. Oyo bwe tumuvaako uliriza bulungi
oyogola bamuyita Diana Museveni kyalemeera ku myaka gye 46 beesingako ebiri yazaalibwa mu mwaka gwa 1980 taata we General Kaguta Museveni mama we Janet Kataha Museveni biological daughter kitegeeza Janet teyazaalayo mwana mulenzi n'omu okusinziira ku byennina wano. Ono ye managing director of the State House Linked Tourism Convention and Hospitality Frameworks. Era ekifo ekyo yakiholdinga mwana w'omukulu. She was flagged by private tour companies and travel operators for using executive branch family leverage to push private corporate competitors out of high-end national park concessions and lucrative state tourism marketing contracts. Uliriza ebimwogerwako. Engeri gyali muwala wa mukulu oba muwala w'abakulu akozesa status eyo mbu n'asobola okugenda maaso n'okubanga yeeyambisa connections oba eyo status gy'ayina mu kifo ky'okukuza oba okutumbula oba okupromotinga ekintu ekiri national apromotinga families businesses. Mu nsonga za tourism alina ebifo byasobola okugaana nti nze ndi muwala wa mukulu eyo wemu n'agenda okulambulayo tebitugasa nga family bigasa bannayuganda eyo ng'abakugira kwegamba akozesa chance eyo n'abanga akola eyo ye party 2. Party esoose badde y'abaluganda, party 2 y'abaana ne mukyala, then party 3 tuli ku family rule. Party 3 waliwo bayita ba direct in-laws, clan networks. Njagala nabo mbakuwe bano bawerako ogenda bategera ogenda kutya era nga ntandikidde ku oyo omukulu bamuyita Odrek Mweritsi Lwabogo ayina emyaka 56 egy'obukulu era ng'ono ku myaka gye 56 yazaalibwa nga 17 ogw'omwenda 1969 mu bitundu bya Western Uganda. Ono Sani Iniro Bawa Patience oli gwe bayita Patience Lwabogo kati ono ye Lwabogo Odrek Mweritsi ye Bawoli. Ono ye chairman of the Presidential Advisory Committee on Exports and Industrial Development PASAID okuviira ddala mu 2022 paka olwalero. Jukira ono ye yagenda mu ggwanga lya Amerika okuwolereza Uganda mu nsonga za AGOA. Uganda bagigobye mu AGOA wabula nga tebyasobola kukola era tebasobola kuyitamu. Kakati omukulu oyo yoyo agenda maaso n'okubanga ayogerwako era obanga obadde ojjukira bulungi nnyo omukulu oyo ye yawulikika mu katambi oba eddoboozi lye liwulirwa mu katambi ke yavaayo ne yeegaana naye nga bannayuganda baakatambuza nnyo ng'ayogera nti ddiiru zaabwe oba pulaani zaabwe oba enteekateeka zaabwe bo ng'abahima nti butya bwe tujja okutuula ku balala tiffe tulina okuba bakabaka kwegamba abasigadde balina kukola biki. Akatambi ako kaatambula nnyo. He's been accused by opposition legislators of directly bypassing the Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority PPDA to secure massive non-vetted public funds for global trade exhibitions, coffee marketing hubs and personal consultancies. Omukulu oyo abadde accused emirundi egiwererako ddala nti akozesa status eyo n'agenda maaso n'okubanga bypassinga kye bayise Public Procurement and Disposal of Public Assets Authority, ekitongole ekyo ekivunaanyizibwa ku ebyo okugula n'okutunda ebintu ebiri public. N'akozesa chance eyo nti alina n'ebintu by'atunda ebweru w'eggwanga ng'akozesa kapasite ye. Toyina wogenda muloopa, toyina gy'ogenda kumusibira, n'agenda maaso n'okubanga abaako by'atunda. Global Trade Exhibitions, Coffee Marketing Hubs and personal consultancies. Bino ebyandibadde bigasa eggwanga akozesa chance eyo ne kapasite ye n'agenda maaso n'abikozesa nga ye n'abifunamu nga ye Odrek Lwabogo Mweritsi. Erinnya eryo lyannemye okusoma lyansobedde naye nze ndikugambe nga weebiri. Kakati ne wabaawo oyo oyogolaba ye Edwin Karugire ono muwala wa Bawa Natasha yawasa Natasha. Edwin Karugire yazaalibwa eyo mu myaka gya 1970 tebaspecifyinze era nga taata we ye yali Karugire naye. Ono Sani Iniro oba mukoddomi wa General Kaguta Museveni yawasa Natasha. Ono ye senior partner head at KK Advocates. Ono munnamateeka, the law firm controlling premier executive branch and deep state cooperative legal defense portfolios. Yakulembera Essiga Eddamuzi aba controlling ebintu ebya kwegamba be executive ndooza ababeereyo nga gye bawoleza state corporate legal defense portfolios. Ono munnamateeka Edwin Karugire ye Bawa Natasha naye abadde nga ayogerwako ku bintu ebyenjawulo. He has
reportedly been flagged on the floor of parliament for enjoying an uncompetitive, highly lucrative monopoly over state corporation retainers, including providing exclusive legal representation for the Uganda Revenue Authority and the Ministry of Energy. Wuliriza bulungi. Omukulu oyo agambibwa okuba nti abadde akozesa status ye ne capacity y'okubeera nti mutabani mukoddomi w'omukulu. Abadde nga akozesa chance eyo mbu waliwo choyinza okuyita government legal work oba emirimu gy'amateeka nga gya gavumenti nga girina okubeera nga giweebwa abantu abali professional kwegamba abagwanidde, wabula mbu ye abadde agikozesa nga ye nga tayagala kumanya, ate alina okukozesa chance y'okubeera nti mukoddomi w'embuga, oyo naye nga tayogerwako. Waliwo gwe bayita Jovia Sale akandwa naho, ono yazaalibwa eyo mu Gyenkaaga, muwala wa Salimu Sale. Sister in-law owa Museveni, kubanga mukyala wa Salimu Sale, si muwala wa Salimu Sale, wabula mukyala wa Salimu Sale omuta Jovia Sale akandwa naho. Batugamba lead director and ultimate beneficiary of various multi-million-dollar real estate development, logistical and military linked supply operations. Oyo gwolaba Jovia Sale akandwa naho abaddeko mu scandals ki? Ono formerly named in the UN Security Council investigative panel reports alongside her husband for active involvement in the illicit trafficking and exploitation of mineral resources out of war-torn Eastern Democratic Republic of Congo conflict sectors, left unprosecuted. Ono wamu ne bbaawe amanyidwa nga Salimu Sale, mbu Jovia Sale, mbu wamu ne bbaawe Salimu Sale, mbu nabo kwegamba naye yaliko mu keesi eya n'ebifaananyi ebimunyinza okuleeta ekifaananyi nga si ye mu mpabulamu kaawo. Yaliko Jovia Sale mukyala wa Salimu Sale, mbu naye mu keesi y'okubba ebyobugagga eby'omu ttaka mu ggwanga lya Congo, mbu naye keesi eyo yagirimu. Era yalisigala tavunaaniddwa, tateekeddwa ku ntandaalo, tateekeddwako mbeera yonna, n'agenda maaso n'okuba nga ebyo abisimattuka. Bamuyita Jovia Sale akandwa naho. Ne tugenda oyo gwolaba omukulu oyo munnamagye abasinga obungi mumumanyi, yagwako ne kabenje omwaka oguwedde, ne tukuwa amawulire ago, yasimattuka era musobola omutegeera obulungi ennyo. Yaliko amyuka adumira police mu biseera ebyo mabegaawo, era n'abanga yakyusibwa, kati ssaawa zino waali wogenda okutegeera. Bamuyita Major General Sabiti Muzeyi Maganga. Ono ku myaka 51 yazalibwa mu 1975. Past cousin to Museveni stroke Muhoozi, ono cousin wa Muhoozi. Deputy Commander of Special Forces Command SFC wakati wa 2012 ne 2017 yaliko Deputy Commander wa SFC. Deputy Inspector General of Police yaliko amyuka IGP wakati wa 2018 ne 2020, munjukira mu biseera bya Martin Okoth Ochola. Yaliko General Manager owa Luwero Industries. This is the military manufacturing branch of the UPDF. Oba akyali mu kifo ekyo okuva 2021 paka kati, okuva we bamujja mu bifo biri bamufuula General Manager owa Luwero Industries, amakolero agali controlled by amagye, era oyo yaliyo ng'omu kubakulira, naye abadde ayogerwako mu scandals ez'enjawulo nga bwe njagala owulire. Held top level tactical field command over state scrutiny units during the violent November 2020 Kampala riots, where security forces shot dead more than 50 unarmed civilians protesting the arrest of opposition leader Robert Kyagulanyi Ssentamu aka Bobi Wine, avoided individual prosecution. Y'omu ku baadumira ebikwekweto ebyalimu okwekalakasa mu kibuga Kampala oluvannyuma lw'okukwata Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe bamukwatira eruuka. Mubijjukira bulungi nnyo. Kakati omukulu oyo ye yali mu bikwekweto ebyo, kubanga okwekalakasa okwo kwaliwo mu 2020. Ye yali deputy IGP eyali amyuka Martin Okoth Ochola. Newankubadde nga IGP yaliwo, naye baana abakulu bakugamba nti bakutega omuntu nga yasalawo. Kakati wano batugamba ye yali omu ku abo abaaduumira ebikwekweto ebyo byalimu okutta bannayuganda abasukka mu 50 officially nga battibwa, naye ng'ate baali tebalina musango okujjako okwekalakaasa okulaga obutali bumativu bwabwe. Kakati oyo teyavunaanibwa individually, wabula byagenderawo, naye buli gwe nkusomedde ekyo ekyokuba nti mbikusomedde kitegeeza records gye ziri, oyo bwe tumuvaako. Waliwo gwe bayita Bright Lwamirama Kanyontole,
Bright Kanyontole Rwamirama ku myaka gye ensanvu yazalibwa ng'ennaku z'omwezi nnyo mwezi ogw'ekkumi mwaka gwa 2005 Bright Rwamirama abasinga obungi badde temukimanyi first cousin owa General Kaguta Museveni. Ono member of parliament owa Isingiro North, minister of state for industry, for animal industry. Ono multi tenure occupant covering okuva mu mwaka gwa 2006 paka olwaleero Bright Rwamirama Kanyontole abadde mu bifo ebyenjawulo era ayogeddwako abadde sanctioned emirundi egiwera akozeseza office ye oba ne status ye okubeera nantagambwako. Batugamba he has been subjected to aggressive parliamentary select committee scrutiny over the questionable sub-leasing and partitioning of government-owned livestock ranches, valley dams, and the controversial procurement of substandard livestock vaccines. Uliriza. Bright Rwamirama abadde ayogerwako era emirundi mingi gy'alabise mu bukiiko bwa parliament obw'enjawulo okumukuteeka ku ntandaalo. Mujjukira kye bayita valley dams, sente ezabbibwa n'ebintu ebyafaanana bwe bityo. Abadde akozesa office ye ne status eyo okubeera ng'akola n'okugula livestock vaccines eziri substandard, naye tasibiddwa, tagobeddwa, tateekeddwa ku ntandalo just lwakubeera nti munnange kazini w'omukulu era nga tayagala kumanya. Kakati waliwo oyo abasinga obungi mumumanyi we bamuyita Major General Jim Muhwezi Katugugu. Major General Jim Muhwezi Katugugu ku myaka 75 egy'obukulu nga yazalibwa nga 23 ogw'omunaana 1995. Oyo naye close in-law cousin, ono cousin wa Janet Kataha Museveni, Director General of the Internal Security Organization ISO wakati wa 1986 ne 1996 okumala emyaka 10 yali director wa ISO. Yabeerako minister wa health w'ebyobulamu wakati wa 2006 era we twogerera ye cabinet minister wa national security 2021 paka olwaleero. Ono he has been censured and arrested. Ono yakwatibwa nako ku nsonga za Gavi Fund, mujjukira sente za Global Fund 2006. Oyo naye naye ebyokumukwata bigambibwa nti byali byakubuzaabuza, tewaliwo nnyo kyamaanyi kigenda genda maaso nakubanga kimukolebwa. Where he was criminally arraigned and jailed on charges of embezzling millions of donor dollars intended for childhood immunization against malaria and tuberculosis. He was eventually acquitted by the High Court after a prolonged legal battle. Yavunaanibwa, yakwatibwako n'asibwa nako, wabula High Court n'emwejjeereza kwegamba n'ebibuzaabuzaawo. Naye nga ekyali kimulangibwa yabba ssente z'omuwi w'omusolo, ssente ez'obuyambi ezajja mu Uganda nga zigenda kuyamba mu ssente z'okugema abaana, okubagema TB ne malaria. Mu biseera ebyo bya 2006 ssente omukulu yazibba, naye bamusibaasibamu kaawo ne bamala ne bamuta era ne bimala ne biggweeraawo. Oyo Jim Muhwezi Kagugugu kazini wa Janet Kataha Museveni. Oyo naye bwe tumuvaako ne tudda ku mukyala amanyiddwa nga Susan Muhwezi Kabonero. Ono naye abeera kazini owa Janet Kataha Museveni. Ono Susan Muhwezi yazalibwa mu 1905 eyo. Senior Presidential Assistant on the African Growth and Opportunity Act owa AGOA. Ono Senior Presidential Assistant mu kitongole kya AGOA, Chairperson of the Uganda Hotel Owners Association. Ono naye abadde criticized emirundi egiwera, batugamba highly criticized in national audit reviews regarding the total finance failure, lack of financial statements, and the disappearances of heavy state subsidized bailouts channeled into private government factories under the AGOA trade initiative. Akozeseza status eyokubeera nga ayina akakwate ku first family, eyokubeera nga be balina akakwate ku mukulu ne baba nga tebagambwako, tebasibwa n'ebirala ebifaanana bwe bityo. Kakati oyo mumumanyi Sam Kahamba Muteesa, Sam Kahamba Kuteesa ku myaka 77 yazalibwa nga 1/1949. Ono father iniro owa first four wa General Moses Rugaba, mukyala wa Moses Rugaba muwala wa Sam Kuteesa. Ono abadde minister owa foreign affairs wakati wa 2005 ne 2021, president of the United Nations General Assembly wakati wa 2014 paka 2015. Ono ye ebimwogeddwako siyinza na kubala, scandal ku scandal. US Federal Court bribery case 2017 mu bijjukira, explicitly named as a conspirator
by the US Department of Justice in the criminal trial of Chinese businessman Patrick Ho. Mujjukira omusango gw'omu China gwe baakubako ssente, gwe baakuba ddiiro y'enguzi. Ono yakuba ddiiro ya mitwalo $50 egya dola nga bagezaako oku-exchanginga securing exclusive Ugandan oil and banking concessions. Sam Kuteesa yagezaako okubanga akuba ddiiro ne mukama we. Eyo yo story mugimanyi, sijja gigenda mu nnya ate nga tubadde nga tugibawo ate nga tujja kugibongera. Bwe munaaba mugyagadde ddiiro y'omu China gwe baakubako ssente. Waliwo omukulu amanyiddwa nga Albert Muganga. Ono Albert Muganga, extended family member via marriage, married to Sam Kuteesa's daughter, sister to Muhoozi's wife. Oyo waliwo mukulu simanyi oba ekifaananyi kye kino naye ekifaananyi kye nafunye kyekyo ekindaga Albert Muganga. Abakimanyi mujja kuntereezamu wabanga si yeye naye ekifaananyi kye kyampeereddwa. Ono naye yawasa muwala wa Sam Kuteesa, kitegeeza ono musanji wa General Muhoozi Kainerugaba, era naye abaddeko ebifo ebyenjawulo byalimu, era naye alina cases oba scandals z'abadde alimu nga mulimu n'ekyo bayita Jinja National Strategic Oil Reserves mu 2008 naye yayogerwako awo. Ne waba gwe bayita Mariam Karugaba. Ono Mariam Karugaba ekifaananyi kye nakyo sakyekakasiza bulungi naye kyekyo kye bampadde. Mariam Karugaba ono naye sister iniro owa General Kaguta Museveni, senior administrator at State House Entebbe, in charge of inner sanctum, domestic welfare and special logistics. Naye abadde ayogeddwako emirundi mingi nnyo ku nsonga ez'obuli bw'enguzi n'ebirala bifaanana bwe bityo ng'akozesa ofiisi ye munnange ono cousin owa General Kaguta Museveni nga tolina kyogenda mugambako yadde ekimu. Family rule mu ggwanga erya Uganda bwetyo bwe ngenze maaso n'okuba nga ngikutuusaako ogende maaso n'okuba nga ate ogisharinga atanaba kuba nga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna otegere muntu ku muntu butya bwe bagenda maaso n'okuba nga bagabana ebifo mu ggwanga erya Uganda nga bw'obadde ng'obiwulira nga bwe mbikutegeezezza era nga bw'ogenze maaso n'okuba nga obifuna ate mu nsonda ez'enjawulo ezeesigika. Njagala kubanga wano wenkuleka tubeere nga tugenda ate mu updates ezinaagenda maaso n'okuba nga ziddako wabula nga bulijjo nga sinaba kuba nga neeyongerayo nsooka n'empitayitako mu bubaka bwammwe wano abwensanga mu comment section ne tuba nga ate tutambulakokko akatonotono. Neebaza abajja mu comment section ne muteekayo obubaka bwammwe ate ne tuba nga tutambula ffenna. Patrick Simbwa webale kubanga kwoli agambe my namesake for updates nawe bali kubanga obeerako Patrick Simbwa we bali kubanga ogoberera ate n'okuteeka obubaka bwo wano mu comment section. Blessings ayebazibwe nga bulijjo. Anakate Joel ya we bali kubanga kwoli. Ndawula Daniel we bali kubanga naye kwoli. Sauda we bali kubanga ogoberera. Ono bamwise Dennis na Bende we bali kubanga naye kwoli. Kwizera Emmanuel we bali kubako. Lucky Ken nawe bali kubanga kwoli. Nakawesi Fatuma we bali kubeerako. Ono bamwise Keza Blessings nawe bali kubanga kwoli. Namakola Phoebe nga bulijjo bali kubanga kwoli. Faith Hearts nawe bali kugoberera. Nanyonjo Justin Nakakande Zaina ono bamwise Kakoza Babra Louisiana Wambi we bali kubanga nawe obeerako. Ono bamwise Jamila Namata we bali kubanga naye kwoli. Katono nawe bali kubanga kwoli. Diana Kaddu nawe bali kubanga ogoberera. Nampi Masala Josephine Nakanuwaji Masa Merina Sharifa Chimuli Honest Tombuza yerinnya Bontwe Pio we bali kubanga kwoli naga we demand Kibalama Kagame USA naye bali kubanga kwoli. Nasejje Immaculate we bali kubako. Kafero Donozi nga bulijjo. Mirembe Hawa naye bali kubanga kwoli. Nico Nations we bali kubako. Namusima Shira David naye bali kubanga kwoli. Bekalaze Spire nga bulijjo. Lili we bali kubanga kwoli. Lili Ize Yugi Susan Globasera nga bulijjo bali kubanga kwoli. Blessings ayebazibwe. Kagame USA ono bamwise Olumu Steven Senyonjo Roni ne Nakawesi Fatuma mwe bali kubako n'okugoberera omukutu ogwa Reason TV wano wengenda okubanga mbaleka tuuliziganye ate mu updates ezigenda okubanga ziddako kubanga amawulire tukyagalina gakyali mangi nnyo tukyagenda maaso n'okubanga tugwaba tuusaako. Sigala wano ku mukutu gwa Reason TV ate naba kubanga osubscribe nga kikole genda mu comment section teekamu obubaka bwo mu updates eziddako tujja kujja tugende maaso n'okubanga tubukusomera. Nga z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo. Nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambulirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa. Nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe aliye wale nnyo yita ku WhatsApp.